zanyo abavubuka baniriza Lieutenant General Muhoozi naye nga agenda kubanga akiikiribwa ate Toyota Niwagira Michael oba bangi gwe mumanyi nga Toyota Kaguta era nga ye chairman ate nga yakulembera team chairman nga bano be bawagizi ba Lieutenant General Muhoozi Kainerugabo nako olwaleero era nga saawa zino we tuyimiridde tuli wano ku kisaawe ekyekateeka bagenda kubanga batongoza emipiira oba bagenda kubanga balonda team egenda okubanga esinga nga zigenda kubanga betaba mu mpaka ez'akamalirizo ze bayita finals era nga gwe mukolo omunene Lieutenant General Muhoozi gwagenda okubanga abeerako nga mu kiseera kino bwe tuli njagala kutegeeza nti abana ababooda bagenda maaso n'okubanga bakulemberamu convoy erimu chairman oba Toyota nga ye omugenyi omukulu aliko olunaku olwaleero era nga ababoodaboda bazze okubanga bakulemberamu njagala kubanga kutwala wala njogereko n'omukubamu kyekiri omuganda wange tewali baba bulamu buli butya bulamu si bubi ne mu Rugayi ne muzankayi atusendekiiza omuntu wiitu twatumuyeko mu tawuni mwarabankaho mu tawuni ebicweka abantu bagambira ebicweka ebimwarabamu twatandikira bypass twakwata amayembe gente twakwata university twacamira lw'ebikoona obwengu muryari kino mukora kye muntu nanda kumanya rero natureba Soul TV twatusherekize mukama wiitu mukama wanyu okay kale musoke muyingire kambaleke naye nga atulaba ku Soul TV sawa zine kigenda maso omukulu obulamu buli butya weyaga n'orugankayisi nindiga omutawuni Baruku mutawuni no humwi no gumwe bembi abantu benda kumanya no bamweta mwine muzeyi nomukunda je no Muhoozi mukunda je munonga kandi iwe yowe nikuna NRM kandi nikuna General Muhoozi aberewo enkumira na mukaka tuyanzege atulaba ku Soul TV mudakika zino njagala kutegeeza nti ekyo kyemulaba era nga eyo ye team chairman gwe mulaba Muhoozi bamuchikidde olunaku olwaleero gwe mulaba motoka ezigenda maaso n'okubanga zijja era ekyo kyemulaba bano bayingiddewo wano ku kisaawe ekyekateeka bagenda kubanga batongoza emipiira egy'abavubuka ebika ebyabavubuka emipiira emirala nga mulimu okudduka mulimu of course abavubuka bagenda okubanga basamba emipiira mulimu abayimbi n'ebirala era kyekyo kyemulaba saawa zino kigenda maaso ng'abavubuka aba team chairman omuli abawala omuli abalenzi bagenda maaso n'okubanga bayingira ekisaawe twewayo okubanga tubatuusaako enteekateeka zino era nga bwe mulaba ekigenda maaso saawa zino yeno embeera eriwo era nga bano bonna bawagizi ba MK ekiriwo nako olwaleero wabaddewo tournament oba emipiira egy'enjawulo egigenda mu maaso nga muno mwe mugenda okuva team egenda okubanga yetaba mu mpaka eza finals era nga olunaku olwaleero kyekiriwo saawa zino kino kyemulaba nga mu dakiika zino mulabira ddala ab'ebyokwerinda bagenda maaso n'okubanga baprotectinga omukulu Niwagira Toyota bangi gwe mumanyi nga Kaguta bamuyita Kaguta naye ate ye Niwagira Michael bangi bamumanyi nga Mugenyi omukulu olunaku olwaleero era yagenda okubanga of course abatuusako enteekateeka zino nga zimulaba yagenda okubanga agaba ekikopo yagenda okubanga abantu bonna abawaayo era abamidia webali abakulu bonna webali olunaku olwaleero okubanga abatuusaako enteekateeka ndabyeko wano Felix naye mumulabye omu ku bamidia betutambulako nabo era abali mu team chairman olunaku olwaleero ekyenjawulo ekiriwo ate baleese konvoyi eno yayise mu kibuga Mbarara batandikidde eri Mbarara wetandikiranga awali hotel Triangle ne bayitira ddala mu kibuga eky'Embarara okutambula dde okuyita wali ku mayembe gente era nga kyemugamba kasoke jogereko nono nga batambula nnyo Master Bugingo tumwagala nnyo aba Soul FM tubagala nnyo ne TV we love you so much okay tuyanze gekyeche kyemulaba ekigenda mu maaso abantu bagenda mu maaso n'okubanga bayingira wano ekateeka era nga omukolo guno gw'amaanyi kyemulaba ekigenda mu maaso wano ekateeka twasembayo okubeera wano actually nga balinawo omukolo guno gwali gulina okubaawo olunaku before nga tetunaba kutuuka mu lukuŋŋaana lwaffe ne basalawo ne baluyimiriza ne bagamba nti kabakirize olukuŋŋaana lw'enjiri lugende mu maaso yensonga lwaki twagenda mu maaso n'olukuŋŋaana naye olunaku olwaleero basazeewo ne bagamba nti ate omukolo guno kagubeewo eno ye event egenda okubeera nayo nga eno pre-event egenda okubanga ebeerawo briefly kanjogereko ne bana bali wano hello how are you I'm okay how are you you are live on Soul TV and people are watching you what is going to happen today so we are here to what is it called tugambire kikuza kuba kiri aha achayi kanutulea muri smart mwatandikira nkai mukutambura okuraba muri Mbarara okay just tell us muyisewa okuve Embarara muyisewa nawa twavudde Kampala twasokedde ku speak tuze mu Sevo Cup we are here to show vibe we are here to support team chairman
eyo ye vibe gye muwulira ndowooza abatulaba ku Soul TV naye ng'oluseregende lw'emmotoka lukyagenda maaso n'okubanga lujja tezinaba kubanga ziggwayo n'abantu bayimiridde eri ebbali balabira ddala ekigenda mu maaso naye ng'ekiriwo this is not a political rally, it's just an event, a sports event egenda mu maaso n'okubanga etuukibwako wano ku kisaawe kyekakyeka era nga kino kigendererwamu okubanga batumbula talent z'abavubuka okuyita mu mipiira ate n'okuyita mu kuyimba era nga bwe bava wano ate wagenda kubawo event endala erimu abayimbi gye bagenda okubanga bawagira naye nga kino kyonna kigendererwamu okubanga batumbula talent ez'abavubuka wano mu Western Region. Kinategeddeko nti event eno tegenda kukoma wano wokka wabula bagenda mu maaso ne mu regions endala bazitwala okugeza nga Fort Portal bagendayo bagenda mu Western Region eri mu bitundu eby'ekisolo bagenda kuva wano bagende ne mu Northern Region nawo bagende maaso n'okubanga batwalayo events zino zonna nga ba protectinga nga batumbula ebitone ebyabavubuka mu bitundu ebyenjawulo naffe yensonga lwaki twagamba nti Soul TV egenda maaso n'okubanga ebatuusaako enteekateeka zino mu kiseera kino ekiri wano olunaku olwaleero so naffe twewaddeyo kubanga tubatuusako enteekateeka mu maaso awo obviously tugenda kubanga tufunayoko ku chairman Michael Toyota Nwagira togereko naye asooke ate ku nteekateeka zino era kyengezaako okubanga mufuna briefing nga yakatuuka wano ku kisaawe ate tulabe enteekateeka eno tusobole okubanga tubatuusaako omukolo guno ate tubalage ekigenda mu maaso naye nga kino kyonna kigendererwamu okubanga ate batumbula ebitone ebyabavubuka saawa zino tuyingidde kisaawe kakye mukijjukira bulungi nnyo bwe twasembayo okubeera wano twalina olukuŋŋaana wano ekakyeka stadium saawa zino era kyekisaawe kyekimu kyetuliko nga ku luno tuze ku lwa sports era nga ye event eno gye mulaba gye tuliko ng'abavubuka bagendagendera dda mu maaso n'okubanga bafuna ebirabo bagendagenda mu maaso n'okubanga bawangula essente bagenda kuwangula ente bagenda kuwangula ebirabo ebyenjawulo era nga ye mbeera gye mulaba wano ku kisaawe saawa zino omukulu Toyota atuuse ku kisaawe kino era nga abavubuka bagenda mu maaso n'okubanga bamwaniriza era ye mbeera gye mulaba egenda mu maaso saawa zino wano ku kisaawe ekakyeka atulaba waliwo events waliwo sports activities zigenda kubanga zigenda mu maaso wano we mutulabira okugeza ng'emipiira kubanga waliwo teams ezasoose okubanga zisamba teams 18 eziriwo mu kitundu kino naye ku luno tugenda kubanga tulaba finals zokka then tusobole okubanga tulaba ani agenda okuwangula bw'amala okuwangula then mukwasa ekirabo tugende maaso n'okubanga tubatuusaako enteekateeka zino sofa omukulu chairman atuuse era nga kyemulaba enteekateeka zemulaba kubanga bamwaniriza mu kiseera kino yeyo embeera gye mulaba eriwo atulaba ku Soul TV tubatuusaako eno events y'abawagizi ba Muhoozi Kainerugaba tasobodde okuba olunaku olwaleero naye nga aliwo ate ye Toyota oba chairman era nga akulembera mu tiimu chairman briefly ekiriko olunaku olwaleero kyetugenda amaaso n'okubanga tubalaga era amaze okubanga atuuka ndabyeko abakulu abaliwo ndabye RCC wa Mbarara ndabyeko ba RDCs ndabyeko ababaka ba palamenti n'abantu abalala ab'enjawulo abaliwo ku mukolo guno okulaba nti enteekateeka zino zonna zigenda mu maaso so atulaba ku Soul TV briefly eno enteekateeka eriwo gye mulaba egenda mu maaso era nga tugenda kwatufunako kubamu ku bantu ab'enjawulo batubulire ekiriwo n'enteekateeka bwe zigenda okubanga zitambula obe twagamba nti fe Soul TV tujja kubatuusaako enteekateeka zino zonna nga bwe zigenda okubanga zitambula era briefly tugenda kubanga tuzibatuusaako tujja kubanga twogerako kosi n'abantu abamu ab'enjawulo batubulire enteekateeka zino zitambula zitya genda kwogerako n'abaka ba palamenti bendaba wano genda kwogerako n'abakulembeze ab'enjawulo abali wano basooke batubulire enteekateeka bwe zigenda okutambula n'abaani abagenda okuwangula ebirabo naye njagala kukulagakoko ku vibe olaba vibe egenda mu maaso eri abantu basanyuse nnyo ndabe eri abakutte ekifaananyi kya General Muhoozi abagenda mu maaso n'okubanga balaga essanyu lyabwe waliwo abamukoledde emmotoka emwagirabyeko yabadde etambuza omukulu ndabyeko ababodaboda abambadde team chairman naye nga kansooke ntuuke wali ate nsobole okulaga essanyu nsobole okulaga kye bayita vibe ey'abawagizi aba Lieutenant General Muhoozi kansooke mbakuwemuko katono then tugende maaso n'enteekateeka
tweyanzege briefly kanjogereko nono omwami sooke atubulire enteekateeka zino ziri zitya mu nteekateeka eno njagala twogereko nono omwami atubulire omukulu tuli ku Soul TV njagala soko tuve mu kisaawe wano sooke tu mu kisaawe tusobole okubanga twogerako tulabe enteekateeka bwe zigenda okutambula tuli ku Soul TV tuli a Soul TV abantu baliyo bakuleeba panza tugambire niche kikugenda omumiishirizo Okay, Wendi Fred Mwesije ng'ekimasha kya Kashare ndi chairman w'egomboro ya Kashare izoba turi mu kushemerwa abo turi mu kishayika cyeka aitwa twakira kitongoza program ya timu MK erizoba cya kiyarurengo rwa region turi kwetebekana so mukoro gw'amani munongo turi twakira first sun otaro ndisho ore MK sambare mutambure ngaho nabwo icyo twashemerwa erizoba twayakira uwari ugenye mukuru yari umwami Toyota kandi na workorwa mu the same family tugashemerirwe ahabwo kwetebekana so mwana witu MK ahabwo eshuba yitumwiremo amatwa tumwiremo because is the only future for Uganda. So we are very happy here indeed. Kandi abari ahabona bareba kushemerwa aho kwatwetebekana so mwana ogwo kwija kuba obundi kubana weyija kutuzahura umuyangere bya ikintu ntizakoma hambaraho ngarengana muzakutwara nahandi kiro koma hakuba twagira ngo tujye mu kwetebekana so mukoro gw'amana munonga nago sikiro kurubaha kandi ogwo guraburiyo gwa Western region. So iki cyakige cyambarara ko next time tujya gukora ikiru kikira hari iki kiraba kige cya the whole region turkwakira first side mu region yite yambarara ningasha yankore abantu bona abatakumanya first sana man geye no bagambira cyabane batureba Soul TV first sun amana gaine nyowe ni mweta nangwa ntumwete kimasha ka Uganda because what we ne natsuko kwija kuzahura Uganda abo kuba Ika President Museveni tureba yijana kore myaka bitu tugira ngo eshahera shikire yagira ngo yagara kenyuma then twebembeza first side kandi otari ndijo mu ihangere twetaga MK kubanu we yaba future yindi ya Uganda amazina gase Fred Mwesije chairman w'egomboro ya Kashare. Okay, Fred Mwesije chairman tuyanzege akanzire no katono nsoke mbarage ku teams zigena masi zigenda kubanga zisamba era mulabira ndala ka team sawa zino ketanso kubanga yingira teams zenjalo zigenda kubanga zisamba gena kubanga tufatusa koti mulabe zivudewa bazita batya ziri timu ki nayenga mpira gwa finals era ngendo kuwangula onako lwalero yagenda okutwala ekirabo oba yagenda okuwangula engule sawa zino mulaba ekigenda mu maaso y'ensonga lwaki zigenda kubanga njogera kati n'abantu ab'enjawulo benjagala okubanga twogerako nabo mu kiseera kino atulaba gwego omupiira gwe tubagambe tugenda kubanga tubatuusaako mu nteekateeka eno sawa zino era tugenda mu maaso n'okubanga njagalako okwogerako n'abasambi abamu ate batugulire mu kiseera kino kiki kye tuliko enteekateeka zitambula mu nteekateeka zino mulimu abayimbi njagala kwogerako n'omu ku mwami agenda okubakiikirira abayimbi benjagala kati njogereko naye mukama wange tuli ku Soul TV wano njagala sooka obuzeeko ku batulaba abatulaba ku Soul TV mbalamusiza nnyo mwebala ate okubanga mutubeererawo kubanga wano Mbarara mu butuufu Soul TV ne Soul Media yonna tugirabira ddala era ffe ng'abayimbi naffe tuli mu mukolo tuli mu prevent tournament eno tuze kulaba mupiira era tuwagire MK project ne program zonna eza government naye tusanyuka nnyo okulaba nga Soul TV ne Soul Media muli mukolo gyonna gye tubeeramu wano Mbarara ne mu bifo ebirala mubeera naffe ne tukola ffenna ekintu kyonna ne tukibeeramu ffenna ng'abayimbi mugenda kufunamu mutya mu kintu kino kaffe ng'abayimbi Mbarara tumanyi nti general oba MK agenda tuzimbira studio bwamala tuzimbira studio tulowooza n'ebirala bijja kujja kasooke tubulize oluyimba lw'eggwanga then tulabe ekigenda mu maaso
Okay, tulaba ku Soul TV oluyimba lw'eggwanga aluwedde era nga omupiira essaawa yonna agenda kubanga gugibwako akawuuwo naye nga omugenyi omukulu yagenda okubanga ate omupiira guno obviously agugulawo officially kyetusuubira olunaku lwaleero. Team chairman ate naye tuuse mu maanyi amangi. Team chairman bano abantu babeera bangi nnyo, tiimu nnene nnyo era bantu bangi nnyo nga bwe mujja mubalaba nga bawagirako n'abantu abalala ab'enjawulo era nga abantu webala okubanga omupiira guno baguwagira. Mukama wange obulamu buli butya? Obulamu bulungi sebo. Ki ekigenda mu maaso? Ekintu kino mukitegese mukiwanise? Kino ekiri kitadde ku mubbanga kyo ene weba ndejo giyita Fly Emirates. Kana akantu Team Ozi Foundation gye tulimu ssaawa zino tuli mu kisaawe ekikakyekanza amanya n'eddoboozi bampita Mark omwana akikuba wano mu Mbarara. Muyimbi? Asiri muyimbi, nze nsamba mupiira naye nga tegwa ku tiimu zino ze tulina owagira tiimu ki? eno tiimu ya Green ogiraba. Eyo tiimu ya Green walimu omwana yasambirako KCC bamuyita Gerard. Oyo mwana tusuubira olunaku lwaleero agenda kubanga asamba omupiira mulungi nnyo nga ate ayinza kusukowanga ne hat-trick. Tiimu esamba bulungi mupiira ngimanyi bulungi nagisambirako nange emyaka 2 mabegaawo. Osuubira tiimu yo eya Green enaawangula neya Zone FC? Wangi? Timu ya Zone FC enewangula. Zone FC egenda kukuba nze prediction yange ngisubira Zone FC egenda kuba goals nga 7 ku bwerere. Egolo 7 gw'abakyala banange nti katimba munabanga musuula mu busuuzi. Kubanga bamanyi omuntu amanyi era abasobola okufuna ekintu kyeinene. Tulina abantu abalina ssente abataagala kuwagira bya mizannyo nga emuke kyakoze ne ttiimu ky'amaanyi. Obagamba ki? Abo abantu ndowooza nabo mutima gyabwe kirina kimulina ekirala kibawogera nga si mupiira. Wanisanga ng'oli awagira music nga mwasa ssente ze oba alina ekirala kyawagira buli omu abeeko ne byawagira nga byanjawulo naye nga ye ttiimu MK yasazeewo owagire ki? Owagire omupiira. Abantu bambara kizo okubagambira abatija abali asoti bali bakureeba. Abantu bambara bwena bali okweya bali asoti FM abarukunde ba asoti TV FM CV tochi bona nimbagambira bize batagire timu MK twasa kutungurira nga litkandire gendo mish. Yes, bale mnonga tulaa ku Soul TV yeyo vibe chenyizo okugamba nti vibe eri wano ku Soul TV eri wano kakyeka gye tukutuusako ku Soul TV abantu bagenda maaso n'okubanga bayimba era nga tuyanzege abatulaba ku Soul TV abantu bagenda maaso n'okubanga balaga okwagala kwabwe eri Lieutenant General Muhoozi eyakiikiriddwa n'owagira Michael Toyota aba abantu bemanyinga Toyota era nga olunaku olwaleero yakiikiriddwa omukulu nga yagenda okuba agulawo emipiira gino gyennyini ate nga yagenda okubanga agaba ebirabo olunaku olwaleero omuwanguzi ekirabo ky'anaatwala yagenda okubanga akigaba naye ffe tubayo okubanga tubatuusako enteekateeka zino nga mumulaba ekigenda mu maaso njagala kubanga njogerako n'abantu abamu wano mpolampola ngenda kubanga mbafunako tusobole okubanga twogerako nabo batubuulire ku nteekateeka zino zigenda kubanga zitambula zitya naye kiki kye basuubira after all omupiira guno nga gumaze okugwa tuddawa what next after this match. Abantu bo bangi abazze olunaku lwali tugenda kuba tubalagako ne ku pavilion abantu bali eri mu pavilion bangi abazze ku mupiira guno era nga butereevu abantu bagenda maaso n'okubanga banyumirwa omupiira guno tweyanziza okubanga wetubano basaawa zino ndabye omukulu RCC owa ekibuga eky'Embarara njukira nti ebibuga tebeera ne ba RDC naye RCC ne wagira Michael Toyota bagenda kubanga of course omupiira guno bagugulawo officially then ate omupiira gutandika okubanga gusambibwa eno ye finals eza tournament eno buli tournament nga tiimu egenda okubanga ewangula ate yegenda okubeera main team ey'olunaku oluli event enene egenda okubeerako Lieutenant General Muhoozi erotaba and we are live on Soul TV abantu batulabira ddala saawa zino omupiira bagenda kubanga ate bagugulawo so mu kiseera kino omupiira bagenda kubanga ate bagugulawo officially
sawa zino kimulabe kigenda maaso ate bagenda kuba babuuzaako ku basambi ninga shaba zano bomupiira baza kugenda omumisho bakubara musawo ninga shaba kutureba mwena bali Soul TV omujeni mukuru Toyota ariyo naramusa abasambi bomupiira ninga shaba zani era budi omuna aza kugenda mukwato mu ngaro kandi omupiira bamara bakutandike officially then muza kuba mureba ekikugenda omumisho Soul TV we are live of course n'abasambi benyini ninga shaba zani bariyo nibawominga omupiira gubase kutandika so ekyo nicho mukureba ekikugenda omumisho abalabi afe RCC kano mwesije hamwe na no mujeni mukuru Toyota nawe ariyo omumisho bariyo nibagenda omumisho no kuba bakuramusa abasambi bitu bona ningashi abazani bomupiira baruho then buri timu nehaga neza kuba nehangura so abarahangure bona nza kuba ntubereka ebirabe barabahereze ndetse nategede konti buri timu yonna eya participatinze mu muzanyo guno eyonna oba yawangude bate yawangude yagenda kubanga evaawo nebirabo so fa kyekyo kigenda mu maaso sawa zino abatulaba ku Soul TV era twasabara okugamba tubatuseko enteekateeka zino era nga bwe mulaba ekigenda mu maaso eno ye pre-event bagenda kubaawo ate event enene esingako kweno ngeno ye ate omukulu Lieutenant General Muhoz Kaine Rugaba yagenda okubeerawo naye olunaku olwaleero ate team chairman yekulembedemu oba yekiikiridde omugenyi omukulu saawa zino mulaba tulinze omugenyi omukulu ate asooka kyangemawo ku kapiira tulabe ngeri gye tugenda okutambula katulabe okay saawa zino mulaba chairman chairman ndowooza abalazeeko skill era omupiira kati gugenze mu maaso nshaba abazaani kugira emice omu kishaayi turihaha habw'okubasapotinga konka ntwenda ngu n'emice yanyu nayo ebe kikuru munonga ogu n'omuzaano tukwitana orasinge nasinga konka nshaba discipline kandi nshaba n'abarifari kugira oburinganiza turi aha bw'okushemererwa sitori aha bw'orutaro mbwenu omupiira konka nibagira ngu isoka konka take it easy so ntibashaba tugire obusinge tugire omuzaano omurungi gutunurire mwebare munonga tuyanzege andowooza chairman Toyota ofiyasira omupiira kati aguguddewo officially era kati omupiira guguddwawo kati omupiira agenda kubanga gutandika okuzamibwa era nga abantu bangi tugenda kubanga obviously tubalaga abali mu pavilion naye nga abantu webali okubanga ate omuzanyo guno obagwota buliro so n'olwekyo mu nsonga eno muzikirize ate tufolowinga omupiira guno tulabe engeri gyegenda okubanga guggwamu gye binaagwera tugenda kubanga tubatuusaako enteekateeka zino zonna n'abawanguzi abanaawangula tujja kubanga tusobola okubanga tubafuna tujja kubanga tusobola okubanga twogerako n'abamu ku bo na byonna ebigenda mu maaso naye ffe tukyaliwo okubanga tubatuusaako enteekateeka zino and of course abantu bangi abali wano tugenda okubanga twogerako nabo ndabyeko ku RCC ngenda kwogerako ne RCC ow'ekibuga Mbarara asobole okubanga naye atubuuzaako RCC nakusemererwa ninye Godfrey mwebaze tukatwa kutari tayayireho mu office yawe abasolti abantu bari batureba ninyendo banzora museha bakutureba Soul TV nyenda kuramutsa bona batukureba n'abaturikize abo kuhurikiza TV gi nabo ku enjoyinga emikoregeri ya ekiri kimanyisa ki okushanga talent because talanta zona ke zone ezimyeto ziryaha muriyono zitekamu omurro omwanya go kugira ngo baze kwibaze gukora kibadya ncanchimanyisa ki of course ekiroto cya government ya NRM cyageretsere no kugira ngo abantu bona bemigere umutunguka haza eminyeto waza kukihabura okutunguka no gibandiza aha kugicwa bize komezano ukagiye barkuzana then babura kushisho bwire ekyo nikibayamba kwija kutunguka mama kandi cya kabiri nuyihamwe abine talanta abo kubatirebera abazano bengi b'empira nangwa n'indishe mizano abagitungire mu sente no kukira emirimo indisho yone so bwenu twenda kusima Jeno Muhozi
ahabo kureba ngo nawe atereho umwuga n'umukono mwingi wo kugira ngo atungure talents z'abanya-Uganda nyinshi kandi twe tugira amatimu kago kureba bajungu nango umwe noreba n'abayiraguje babazanda bafutuga sente nyingi so tubasaba Nyambarara kutandikiraho oshange turiyo muza Manchester na kahiyo batunge sente ana studia weekendeji no hajira timu chibitu omuzabongereza nyowe ni mpagira sema nongara sisi na hajira seno au tureba Soul TV noza ana sisi mumuride agira seno ngina kubanjogira ko ne chairman na kansoke mvuze ko kumuyami ali wana so sebo tudia Soul TV bazora musaba kutureba bari hamwe natwe abaramutsa amazina ganje ndi Dr. Karema Nathan kandi ndi senior citizen muri Mbarara. Okay. No hajira timu chiwe kambaze kubuze ubuturiyo mu byemizano no hajira timu cyo muzabongereza ningasho mu Uganda. Arsenal. Mwe nabashitama mwe namaba Arsenal ku rugari cy'amanu kwijaha. Arsenal. Okay. Atari okujira mu gishankogo ogw'minyeto. Tukija tukabahagira umusports n'ikimanyisa ki. Nkimanyisa ngo ari ntunguka ominyeto. Emyeto werundana hamwe bakamanyana bakazana cyeta rukundo kihamu wango no kwemanya abantu babara hamwe muri ngogu cyeta rukundo hagati yabo mwenu tuine ensinganto tuine minyeto omwanya go kwija bakaparticipate ngomezano keji ushanga baryo mu kwiba baryo mu kunyakuro bushaho no gukora ki ikigambo kinkiwe ngo muziye cyo kubagambira okubanza nyinda kusima General Mozi abo kuba atiremu nonga amani kurundana eminyeto timinyeto yonka kurundana n'abeshongozi n'abandi bantu abine emikoro ningashiye okukunda ebintu by'abato so ekintu nk'ekyo cyokundana abana nk'aba hamwe nikitamba n'okusumamanya mwene kabana baryabona kuko ano barabijure nka watamu umutima gukunda emizano no kweshongora nkibana kimanyisa ngo n'obusuma bwakendera. Amen. Okay. Baba Mnonga atula ku Soul TV obviously olabe kigenda maso ompira gena maso nokubanga gusambibwa ate atugenda kuba tubatusako of course finals bwezinatuka ani agenda owangula ani atawangule naye nga obviously fenga batubalago mpira genda kubanga njogerako n'abantu abenjaro mpira go mugulaba ku Soul TV weguli naye tugenda kuba twogerakira n'abantu abalala batubulire enteekateeka zino zitambula zitya njagala kwogera koko ne Jackie namulabyeko omanyi Jackie tutambuddeko nyo naye atulabiride bulungi ne team chairman weri mugiraba bwe babeera mu tent babeeranga bamalayika babeera mu white bokka so tugenda batogerako nabo mpola mpola batubulire ku nteekateeka eno kanjogereko ne Jackie batudde wala munange kansobola okubanga njogerako tuli ku Soul TV briefly abantu njagala obanyonyole ekigenda mu maaso. Mukozi muzikirize mbalamuseko mwanaabalabi ba Salt TV and Salt Media House of Prayer Ministries at large nokubebaza kusooka otugoberera temukoowa temugwanga mumaanyi muli naffe mutambudde ffenna all through the journey right from March, April, May, June, July tutuno mu August tuli wano the different teams nga mikwano gya MK twagamba ntuwagira different talents mubyo empaka z'emipiira abayimbi mugenda tulaba everywhere so wano waliwo empaka z'omupiira zitegekeddwa abavubuka b'omu Mbarara so tuli wano mpawagira nga MK project nga team chairman. Team chairman ekintu kino mukikola mutya tubale tuba followinga nnyo twaliwa munamwe ejinja twalaba ekyaliyo ate neeno kaceeka tulaba amaanyi ge muleese omuntu ayinza okulaba naye mukikola mutya okubanga yo one team. Like I think someone was going to answer that question. On my left, I have the head of operations, our team chairman, Mwami Sam Nabeta. Nebigambo byamagezi eyo kibuza agenda kiddamu bulungi nnyo. Okay. Tuyanza katika tufune omuntu omutuufu atubule briefly ekintu kino ekibuzo kyange kwenjagala otandikira mukikola mutya gwakulira enteekateeka mukikola mutya okubanga muri one team ate mubeera smart kwegamba timu endala mulinga abagamba zote ziriyo sebo mukama wange tuli ku Soul TV. Nsanyuse okubeera ku Salt Media. Team chairman erina obukulembeze
obwa mukama waffe Toyota Michael Nowagira atukumaakuma atugaidinga okubeera obumu ate olwa principal General MK ekifaananyi ekyo buli we tubeera tufuba nnyo okukiprotectinga okukikuuma olw'okubanga buli atulaba alaba ye. So one, tulina okuba smart, tulina okuba nga tuli bumu okurepresentinga ye. So buli we tubeera tujjayo ekifaananyi kya MK kyova olaba nti tuba bumu ate tuli organized. Mukama waffe atukubiriza okubeera organized okujjayo ate n'okuwagira ebyemizannyo. Twagala okuzza abavubuka wamu nga tetukutudde mu bibiina byonna era tubeetaaga okusobola okujjayo talent. Omanye ekigambo mupiira bw'oba otunuulidde ensi ezikulaakulanye zi Nigeria, Cameroon bafunye sente nnyingi nnyo okuva mu byemizannyo. So MK atukubiriza okujjayo ekintu ekifaanana bwekityo. Kasooke Mbarara ekiri mu kisaawe, of course mulabe ekiri mu kisaawe saawa zino abamaze okubanga bateeba goolo abali mu raidi ngenda kubanga ntegeera tiimu eyo bagiyita batya naye ate nga n'ekikopo nakyo mukiraba kikyo kizze. Of course ezo zenteekateeka zetugenda okubanga tubatuusaako mwe abatulaba ku Soul TV era ng'ekikopo mukiraba kiriko team chairman project obviously mukiraba abatulaba ku Soul TV ebimu ku birawo bagenda okubanga bafuna ng'ogyeko kubanga ekirabo ekyo bakifuna ate bagenda kuba bafunako ne ku sente. Ndowooza nze ngenda kufuna omukisa ogukwata ku kirabo kino ekikopo kino nga tekinaba kubanga kigabibwa naye nga kyentegeddeko nti bagenda kubanga bafuna jazezi zaabwe batulaba ku Soul TV. Njagala kukulagira ddala nti bw'oba otunuulira ekikopo kino kiriko sponsored by team chairman project MK project. Tegeeza nti enteekateeka eno yonna egenda mu maaso ate ekulembeddwamu MK project ne team chairman era nga bagenda kubanga bawangula ekikopo kino. Team enaasinga naye ate eno CFA ino jjukira ejja kubanga ekolofayinga okubanga egenda mu tournament ey'amaanyi egenda kubeeramu omukulu oba Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba naye eno ye pre-tournament. Gabe twagamba nti ffe tugenda kubanga tubatuusako enteekateeka zino kuno ndowooza muziraba ezigenda mu maaso wano wennyini naye nga abantu bwe bali banja bagenda mu maaso n'okubanga balaba omupiira guno okuva mu bitundu ebyenjawulo. Njagala ate twayogeddeko akulembeddemu enteekateeka neera mu kiseera kino kati njagala tubuulire kati we tutuuse kikyalaba saawa zino kubanga tubadde naye okuva olunaku olweggulo n'okutuusa kama wange kati briefly twagala otubuulire kiki kyolabawo enteekateeka zituuseewo bwe tuba tugamba nti okuva ku 10% kati tutuuseewa kakati tuli nka 7% abokuba omugenyi mukuru yakiraaha kandi finals zino zigenda omu maiso kandi ndugamba na select na tiimu yagaraji yabanze kuteeba goora emu omugenyi mukuru yakiraaha abantu boona baizire bashitamire tegereze ngo agire tiimu yasinga omugenyi mukuru ahagabe ekikopo tereze speeches omukoro tugusiibire reception yabe lyeta twareba oruseregende rw'emmotoka abantu bayekanga reception yaba nungi munonga abantu bariko pagize w'amaani munonga tournament egi kandi abantu ryare bahagira nibakunda yeno MK kandi abantu bakunda na timu cy'abana mu mteto mugenyi witu mukuru abantu bija kumwakira mu kitindi cye kandi kimushemere ko bamwakira so abantu bija kandi abantu nibingi kandi abantu nibakunda kandi abantu nibahagira MK nabwo abantu mutwaro gumwe ahacayi n'ekintu kikuru cy'amaani munonga nyewendi chairman wa speakers bono mu Uganda kandi speaker Mbarara City antumerwa twantureba abantu bakwakira General Muhoozi omukitindisa cy'amaani abantu bambe mobilizingire bateka mu buri kimwe beija abantu mutwaro gumwe ahacayi akaceka kandi twenda kugambira abantu bona abaturikize n'abakutureba ngo eji nemporogoma saba horogoma abo kuba twine twentura ngo buhorogoma bwa mayuge obuhorogoma bwa Buganda hateje saba horogoma imporogoma ya Uganda ntwenda ngo hate kito hatebekanise President Museveni yanarugaho yanahumura hati owekitindisa MK Muhoozi abe natam for the most transition obwebembezi
hatije omunyeto naye eminyeto etandikira abo kaho tukarepresenta Museveni akatandika kiri omusigazi mwene hati tumuntu ento preparinga tutakaza omuntaro harigaho president ogo hati habe mpazaho president omunyeto rero Uganda bene gendo omumisho yatandikira sports yazo maheno ramahena gwagonjize mishara yashuma yazo public service ekindi hata agambe na ba councillors aba political leaders ba RC1 be mamuherezo mutwaro amhergo gomwaka mamuherezo mutwaro mwene je ninkorachi mwene hati wazira taha abebembezi bafune sente kansar abe natunge mutware 3 hata nawe ahaza arengo MP anafuna milioni 10 kansar nawe ni chama ne C1 afune mutwaro 10 konka chindi ichingo na kwamanyisa ito tumuntu gambera na president no kugira ngo amuhumuzo mahe deru tumwachire nka president akobe kiragiro ino kukwata mukacheka kikagira ngo aha noreba ko kuboryo mahe mwena mahaga savinjira yagahereza buri kimwe hati umuntu jirangu no argo mahe hati ahumure bya savinjiro kabisa hata ija savinga abantu bona twachitanche chatandikira Uganda erede kwachira omwebembeze munungi General MK kandi ejesha aho umjenyi mukuru tuine chairman wituma mweta Toyota ndishira kugira ngo team chairman MK is our brand. Yes. Ni timu yate ne ya garage. Garage yaneza na select kandi obweje time je ndije yokorebeje ya select izwire abazani abar profession konka chabe cyo muhendo hati mu garage yasya goals 2 mene kintu chamani we are happy kugira ngo abagaraje batera abaselect echo we are happy about it abo kuba noreba no mujenyi mukuru ashemerino naje kandi ekikopo no kirebeshi ya leta noti ngareba ekikopo ngechi ya leta ekikopo bajango bachuguze milioni 12 mwe noreba ngune ekikopo chamani munongo kankubuze kibuze eki just a common man nabasanko kwebuza bwenchi esente zimukozesa omuhona mutakuziteka mu marwariro mutakuziteka handi omusiyona lekamba gambere jeno nesente nezirganka hezi funding nyowenka speaker ko mukoro ntire milioni 5 ogu chairman witu katwire atire milioni 8 ogogo chairman jado wa western region yona ateka milioni 13 hati na nabantu batwera jeno mozda katire munashinjiga business community wareba hestamire abantu me mobilizinga tweteka mechinto ekindi as we are promoting talent wareba bana bagaraji batera select egitimeji ejwira bana ba Mbarara City Club eje ya select ibasya gori 2 abasparigi hati abagaraji bakwereka mbabasa kutera ba makanika mwenu bakwereka mbabasa kutera babatwira chayi ne ba traininga bari mu za sparigi ejo ni yo promoting talent itwenke minyetu nitonto jirangu sports Uganda twatureba president Amini akakunda sports munongo mwena hati oguje no muhozi arjireyo ogaraka kuza ominyeto ku improving talent erizo twinona Ray no mwesongozi armunaza twine echivuro cheye naza kuba na promoting music twatandikiri naza kuba ari Mbarara University in ogu no mweshongozi akupromotinga ebyeshongo byori nyankore kandi naza kuba omujenyi mukuru no mujenyi chairman Toyota kandi 14 MK ningaje nombozi echo nchimanyisa ngu talents armunazi improving nangu techo chonga nariyo mbayimbi abakweshongora ari omuriya babasambi bompira ari amuriya abakuzana games ezindi ezokushanga za rugby za volleyball na nezindi kandi chini hata rona na competition za dances manyebi byona turebirizo kiprotichi kare kiprotichi na twetea gold kiprimo na turetera gold hat hizo nondizo chiptegei naona turetera gold. We are trying to improve na chemtai. We are trying to improve all these talents, sports, athletics, football, then music, musicians. Then we are trying to put everything at a level. Nijawachire bechirya nakujanta bamakana kabakubuze iwo mugezi team ibiri select ne yabagaraje no hagire nyoni mpajira bamakana kabanja baburizo ece bakora aha
nyona kandi bajarangwa bararujemu timuzi azengwa bakurgamu na batwara ba identifyinga babatwara mu Uganda Cranes hata turumuntu identifyinga timu eitura abiturihem ko batwara mu Uganda Cranes then amuna atankana club aha national level kugira ngo team nanga crane carries then ejo club can also accommodate those people. Nchamainsa sports amuna leta wana chebkonde boxing ntsa kubaho muri Mbarara echa western ntsa kubaho muri Mbarara as you are promoting boxing kung fu football music then president nchamainsa ngu ite minyeta ba 20 ngo minyeto tulinka hi eminyeto tulinka hi nchamainsa ngu chintu twachwa tama mati eminyeto yija eti ni timu MK tuyanzege atulaba ku Soul TV tugenda maso no kwa tubatusako omupiira ogwenjawulo era nga kyentegeddeko timu ziri bbiri eyo gye mulaba Ekyabadde Red ye timu y'abamakanika bava mu garaji abakanika motoka abakanika pichi n'endala ate eri bagiyita select team naye nga wenjogerera saawa zino eyo timu gye mulaba Ekyabadde Red eyo y'abamakanika ate yakakuba goolo 2 mu dakiika ntono ze twakatandika simanyi we gunaagwera zigenda kubanga ate goolo meka naye nga sofa currently zezo timu ze mulaba ebbiri ezisamba abamakanika ate bajjeyo supana bali mu kukomerera bannaabwe yeyo enteekateeka eriwo saawa zino bamakanika bajjeyo supana bali mu kukomerera bannaabwe atulaba ku Soul TV enteekateeka eriwo naye nga tugenda maaso n'okubanga ate tubatuusaako enteekateeka njagala kufunako ku chairman tusobole okubanga mubuuzaako ku katono asobole okubanga naye ayogerako naffe nga tuli wano ku Soul TV mu kiseera kino so munzikirize tusobole okubanga once again ate njogerako ne chairman gayo mulaba ekigenda mu maaso wano njagala kumufuna mubuuze twali tulina okubeera mujjukire basalawo ne batuula ne bagamba nti kabayimirize bayimiriza omupiira guno event yaffe ey'olukungaana twalina ekaceeka lusobole okubanga era tekyali kyakusaagisa mu kiseera kino kyova olaba naffe tugambe nti olunaku lwaliro katweweeyo sobole okubanga tubalaga enteekateeka zino so nja kubanga mufunako nsobole okuba njogera naye nga wetwogerera garaji ebadde essa omuntu bannange bamakanika babadde bassa omuntu naye njagala kubuuzaako ku chairman bannaye munzikirize mbeze ku chairman twalina olukungaana wano ekaceeka nga house of prayer ne mutuula ne mugamba nti katusooke tuyimirize event eno house of prayer esobole okugenda maaso n'okusaba bannange omutima ogwo gwavaawa anti nga bw'okimanyi bulungi nti eyali akulembedde omukolo ogwo ate naye memba waffe so twali tulina okukiteeka mu kulowooza memba waffe asobole okugenda ate nga yeyali atusoose yeyali yasooka okusaba wano ekifo twali tetwagala muyiikiriza so ne tumuwa omukisa era olaba era n'omukolo tegwabeerawo ne bagwongerayo abavubuka bangi abatulaba ku Soul TV abavubuka bali mu kuba buyombo bali mu mugoto bali mu kunyanjaga bali mukola kiki kyoyinza okubagamba basobole okuteekateeka mu sport ekyokulabirawo kati omupiira gwe tuli mu kulaba tiimu emu bagiyita garagi tiimu sibe bwe boyogerako so abantu tuli bajjayo mpolampola nkula olaba kati already garagi tiimu eridinga goolo 2 abavubuka basazeemu kuva mu bibiri byebimanyi kutambula n'ebintu ebitambula tulinayo talents endala ez'abayimbi era nazo zetugezaako okupromotinga era abonezo mugaraji abo byoyogerako babeerayo abayimbi era nabo tugeza bajjayo atasobola mupiira asobola kuyimba jjukira nti abamu tebasoma naye tekibagaana kuyimba tekimugana kukuba mupiira nti teyasoma so tunoonya abo abatafuna akakisa nabo okufuna akakisa wano kubanga omupiira nagwo sebo tegulyawo nti gutudde nagwo gulibeeramu kasente ate ne tubengeji ngaokulaba nga tebabeerawo bali aido njagala musiima nnyo muzeeyi pasita waffe mwagalwa waffe obuweereza bwatuweereza laba nga tusobodde okutambula naye ebbanga lyonna ng'aweereza eggwanga bye tupromotinga ng'ensi yonna ebiraba nebaza nnyo Soul TV bamanagers baayo
bonna nga bwe tutambula nabo bonna mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati ngira tukuleko nimero omupiira naye olabika chairman owagira abagalaji olabika owagira abagalaji atulaba ku Soul TV tutagenda maaso n'okuba tukutuusaako enteekateeka naye nga sofa abantu bangi abagenda maaso n'okuba nga balaba omupiira guno abagalaji batabuse twogerera abagalaji bagenda mu maaso n'okuba nga bakomerera bannaabwe naye tugenda kubanga era tubatuusaako enteekateeka zino nga bwolaba ekigenda mu maaso abantu we bali bangi njagala kwogerako ne ku bakyala ku luno labeyo abakyala njagala kwogerako n'abakyala abakyala we bali bangi abakyala abatudde eri kansookere wano nsobole okubanga njogerako n'abakulu abali wano tuli ku Soul TV ensi yonna eri mu kutulaba buuzaako ku batulaba. Hello everyone watching us. Tukozese lulimi ki? Tukozese Oluzungu, tukozese Oluganda, tukozese Olunyankole, Lutooro. Empaako yawo? Empaako yange Akiki. Taakiki? Yawo. Niyo yange Atooke. Niyo Atooke. Webale emirimu. Niyo webale emirimu. Now, kati tubuulire. Omupiira gutambula gutya gwe wagira ttiimu ki? Tuyina select, tuyina abagalaji. Gwe wagira ttiimu ki? Nyowe nimpagira select. Lwaki? Nindora bazaana kurungi, baina amani, their defense is very good. Yeah, nityo kubasitagikira. Okay. So tuva wano tugende Fort Portal nayo tutwaleyo tournament efaanana bweti. Yes, we should organize something like this. Okay. Kuba abantu bona menda Muhoozi Ame. Everyone is so proud of Muhoozi. So we can still have this same fashion in Fort Portal. Okay. And I'm very sure people will like it. Yeah. Wanji kansooke njogereko ate ne mzeeyi wano asooka tubule sooka obuuzeku ku batula ku Soul TV. Sebo ne banyabo mwena batuliriza n'abatulaba tubaaniriza mu Mbarara nga tulina omukolo ogw'omwana waffe gwe tusuubira okubeerawo enkya nga mukama waffe bwe yayogera nti essaawa yonna ajja tulaga omuntu kati tuli mbigere. Are you prophesying oba? Siri profesa okujjako ndi muwagizi wa NRM omukukuutivu Alhaji Jamiru Katongole bakyasi era ndi wano ku kisaawe Kakyeka nga mpagira ttiimu y'eggalaji. Lwaki galaji? Lwaki select? Ntunda speya ate nga abantu bange bampagira ntunda adweya mwende mu kibuga mbeera nabo. Kwegamba mujjeyo supaana zonna muzijjeyo bituli bingi zonna muli mu kukomerera abaselekta. Era tuliyo katwaka kateba golo 2 tulindiridde okutwala ekikopo kyolabyawo ne seddume y'ente nga mukama waffe abitukwasa olwaleero. Muze mwetegese mukitwala. Ekikopo jja kukitwala n'ente yaffe ejja kukitwala. Jeno Muhoozi nga mumwagadde nnyo. Because ave no mu Western. Jeno Muhoozi kyetumwagalamu ebintu bibiri. Ekisooka akwata mpola. Ayinza okufaananako muzeeyi ate okusinziira ebbanga muzeeyi lyamaze asobola okudda mu bigere bye n'atukuumira ebintu byaffe n'embeera ennungi okusinga omuntu ayinza okujja ng'ate asika omuguwa ne muzeeyi. Kyetusuubiramu kyokka muweezi okujja naye ng'aseetingira mu bigere bya muzeeyi n'abeera nga mukkakkamu ne tutambuza ekintu okusinga okujja omuntu ng'anenya ya muzeeyi bye yakola n'osanga nga naffe abaakola ne muzeeyi tuli makyamu nga twali mukalungi ne Muhoozi bw'ajja tujja kubumbawumba tutuuke gye tulaga inshallah. Abantu abataagala nnyo sports naddala abavubuka bali eyo mukubba bali mu kukola emize emibi emikyamu naye nga kwe bali ku Soul TV batulaba ki kyobagamba? Abavubuka beremu obugumiikiriza. Abavubuka ekibaleetedde obuzibu baagadde okufuna amangu. Ffe bw'owulira twogera olwaleero tumaze mu field emyaka 2 nga tukola nosanga buli kintu kyonna kirina olina omukyala olina amaka olina abaana basoma naye nga mu field omazemu emyaka ameka 2 naye omuvubuka ayagala kuva ku ssomero sina ya 6 ajje ng'avuga emmoroka ayagala ennyumba ayagala okulya obulungi tosobola kubifuna oteeka okumala mu field ebbanga eri waggulu w'emyaka 15 oba 2 ate tebakyagala n'okukola kwennyini bannafu mu kukola. Naye nga kyagala nga tenga gavumenti bwegenda eteekawo emitemwa gy'abavubuka okukola kijja kuyamba abavubuka abo okuba nga batambuza emirimu okutuusa mu maaso gye balaga naye nga kyempalamira bakendeeza enjaga bakendeeza epuulu bakendeeza ezaala kasita obeera mu bintu ebyo development ewo teriyo. So munaawangula abagalaji kwegamba nga tumaliriza? Abagalaji bya kuwangula okusinza ku dakiika zino ezisoose nga teba golo 2 ate nga tukyalina amaanyi ate nga tulaba ne ku kikopo kino tuteeka okuba nti mukama baatukwatiddeko tugenda kumaliriza. Webale nnyo mali ddala amannya Alhaji Jamiru Katongole bakyase omusuubuzi Rurangwana omuli Mbarara. Haji Jamiru ngenda kuno njagala kugula motoka naye ngenda tandikira ku
mupiira gumu mpola mpola tugendagendako mu bulango banaye tukomewo naye kansoke mpeeko omukisa omukyalo omu bannange nga sinagenda mu bulango kanjogereko n'omukyala soke atubulire abakyala ennaku zino beewaddeyo okuwagira bya mizannyo so ngenda kumanya batugamba olunyankole ninga banzora musaba kutureba Soul TV. Musibire muta bagenzi banje abampurikirize aba Soul TV namwe n'abariyo bahagera MK n'abariyo bahagera umupirerizo batwabakira kandi abasherwa kandi kunde gumeho kandi mumwe muhagera MK. Amazina gawe Honore bujore kagira tumwine ngo mazina kandi mpagira MK kandi mpagira umupira. Honore boborekire tudiyo mu weekend twaza umutimu za Bongereza tuyireze ite za Uganda no hagira timu ki nimpagira Manchester. Ninjira Manchester niye shembera ate bahaze rigenda tinkageragamo nabwo tinkageragamo abo kuba ngumanye n'amatsiko kumanguneza garuka ha line ya so kuna rebo cyo rigambire minyeto abatakwenda kuparticipate ngo mu sports bari mu kwiba bari mu kunywa marwe n'ibindi nintwara umuco kuhabure minyeto kugira ngo hatu nko kumuri kureba abana bazana umupira cyo kubanza ni cyo redundance kumanya ngo bino no mango ine cyo gukora kandi umupira hatu kabaka masho kimanisa ngo wazo mu sports nono expecting aninga kandi kigaruka kikayiwaho bwire bwo kushisha kugira ngo zo mpuru ozo mbinde bitakuyamba kandi participating na bagenzi bawe ushangana kikuyamba kumanya ngo nyensa kare yawe ne basa kuba nungi kukira wabo ryo mu kwiba no mukora ibintu bitarukuyamba. Bebare mnonga hono lebo atura ku Soul TV njagala mu kisera kino kutwale tugendeko mu kuhumulako tugendeko mu bulango and of course tugenda kubanga tukomawo nga tuvude mu bulango naye mu kisera kino munzikirize tugendeko mu bulango then tugenda kwa tukomawo naye we maride interview no ba ekitunde ekisooka nga abagaraji bana abambade radio mwade mulaba bakakuba goro 2 mu dakika ntono simanyiwe gunagwira bagenda kubanga bakubyemeka bajeyo spana zona bali mukuba abantu ne tugenda kubanga obviously tubatusako ensonga zino mpira bwe gunagwa katugendeko mu bulango then tukomewo. Happening now. Tutataganya mu mpeereza yaffe okukutuusaako ebyakagwawo. Happening now. Soul Television, Femunyo. Soul Television, a TV station with no parental guidance. Catch us on DSTV, channel 373, Azam TV, channel 359, Zuku TV, channel 052, Go TV, channel 391, StarTimes Antenna, channel 288, StarTimes Dish, channel 187, Free to Air, channel 005, Soul Television, Femunyo. Council Agency Limited kati basenguse ne bagenda maka gaabwe emanyangwa Gayaza Road mu maaso ga Mark Oils Fuel Station mita 3 okuva ku Main Road bazze okujuna gwayagala omulimu mu nsi z'ebweru nga Qatar, United Arab Emirates, Kuwait, Saudi Arabia, Poland, USA, Canada kugatta n'emirimu wano ewaffe balina emirimu gy'aba cleaners, security, waiters, ba waitresses, airport cargo handlers, ba maids, ba driver balina emirimu emirala e Poland mu Poland Meat Packers mwe ba cleaners, ba waitress ne
bawayita nga mwagala ogenda mu Buwarabu musasula miliyoni 2.5 zokka balansi ne musasula nga mumaze okutuukayo gwali mu Uganda ng'onoonya mulimu aba Cultural Agency Limited bajja kukufunira basangibwa mu maka gaabwe amajja Manyangwa Gayaza Road mu maaso ga Mark Oil Fuel Station meters 3 okuva ku Main Road oba bafune ku ssimu 07844141 oba 070490 twegatteko babaliko mwana twegatteko sumulula la vita labenjawulo no rock boom womerwa and win ekirabo kyo wansi w'ekyokolo bicycles t-shirts school caps nebirabo nfafa. Winning is easy. Just buy a rock boom or La Vita and check under the cap. What you see is what you win. Enjoy as you win in the Twegateko promotion today. Call toll-free number 0800 299 008 and we'll deliver the prize to you. Terms and conditions apply. Get yourself a Zuku TV decoder and satellite dish today at a low price of only 105,000 Ugandan shillings and a Zuku decoder at only 60,000 Ugandan shillings and enjoy your favorite movies, series, kids entertainment, music, local and international news and lots more. Enjoy amazing packages like Zuku Smart Plus, Zuku Classic, Zuku Premium and Zuku Asia. Get connected today. Zuku, life got better. Ego toro burungi buliza empango y'omukama oyo ey'omururu gwa 2007 etereine n'okujaguliza kimwe emyaka 200 kuyira toro eba bukama emyenda ya toro yona nimuralizibwa okutandika 2 Septemba rukira abasajja omukama oyo alihirize egaali mu rubuga Fort Potro ekyoto hampango okutandika 7 Septemba abegi bona abamasomero okukumba makute mu rubuga Fort Potro bebe embiro UPDF brass band bakumbe n'omukama kuhika kikali abainule niko 8 by'omwezi abazini kuruga mu district zone za toro hamuna bakuru b'enganda bazinira omukama abainula hakikali 10 by'omwezi mu rubuga Kampala mu kizaniro kololo we abatoro bona jinje ntebe basemererwe na toro ko kasemera okiso obwire 11 Septemba empange tome Fort Potro akasiki kukiso obwire n'okutera fireworks 12 Septemba okujaguza empango omugenyi mukuru w'ekitinisa General Yoweri Kaguta Museveni n'abagenyi abandi bengi okuruga mu Uganda na heru empango y'omukama oyo empango Soul Television, Femunyo. Esala ya mukama waffe. Matayo essula y'omukaaga olunyiriro olw'omwenda. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bukolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero. Otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye otulokola eri omubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Soul Television, Femunyo. Happening now. Tutaataganya mu mpeereza yaffe okukutuusaako ebyakagwawo. Happening now. Okay, mbabuzaako mukulike mu bulanga batulaba ku Soul TV tukyagenda maaso n'okubanga tubatuusaako pre-tournament oba ebyemizannyo oba okutumbula ebitone wano ku kisaawe ekyeekateeka nga bino abikulembeddemu ye General Muhoozi era ng'olunaku olwaleero yakiikiriddwa ate team chairman ekulembeddwa omukulu Nowajira Michael Toyota oba gwe bumanyi nga team chairman. Tugenda kuba ku luno tugenda kwogerako n'abasambi kubanga ndi ku side eno ey'abasambi twagala kwogerako n'abasambi abatubulire
omupiira guno ogenda kuba kutambula gutya kubanga ndaba bano abatali abaselekiti balinamu obunyogovu ate nga tuyinamu n'abali mu garagi nabo njagala kwogerako nabo briefly batubuulire omupiira guno bagusuubira gutambula gutya kubanga abagaragi kye bagenda mu maaso n'okubanga bakola ate abasambi bano abaselekiti bakabakomerera goolo 2 ku bwereere mu dakiika ntono nnyo zetwakatandika nazo so simanyi bano bagenda kubanga boogera ki mu nteekateeka zino kikye bagenda okuzzaayo agenda okuwangula of course agenda kugenda n'ekikopo ate agenda kubanga afuna n'ekirabo ekyente maybe ekirala okubatangazaako ku nsonga zino ez'omupiira guno kyenategeddeko nti abamu ku basambi be bagenda okujja mu ttiimu zino ebbiri bagenda kubanga batwalibwa mu ttiimu ey'eggwanga national team eya Uganda Cranes bagenda kuba bafunamuko ku basambi abagenda okusamba obulungi babatwale mu ttiimu eya Uganda Cranes. Ekirala ekyokubiri nti General Muhoozi agenda kulietingawo ttiimu ye eya General Muhoozi nga ye ttiimu ye ng'ogyeko Uganda Cranes yagenda kuteekawo ttiimu ye nti abantu baba n'abasambi bagenda okujja mu zino tournament zonna bwe banajjula bagenda kubanga abamu babasindika babeere mu ttiimu ye eya General Muhoozi. So eyo ye opportunity eriwo naddala mu basambi bano bagenda okubanga baparticipating babeetaba mu tournament eno egenda wano mu maaso ku kisaawe ekyekakyeka. So yensonga lwaki tusaze ne tugamba nti olunaku olwaliro katubalage omupiira guno tusobole okubanga twogerako n'abamu ku basambi batubuulire omupiira guno beteeseteese batya. Kanjogereko briefly ndowooza n'omu ku basambi asooka tubuulire enteekateeka zino ziri zitya. Mukama wange obulamu buli butya n'ogamba ki? Ndi bulungi. Oli bulungi. Omupiira bakabakuba goolo 2 twakatandika abantu abatulaba ku Soul TV atuli live batulaba njagala obazzeemu amaanyi tukyalinayo essuubi eriwangula omupiira guno ente tugitwala n'ekikopo. Kakati ekisogerwako nti bw'oba ng'osamba omupiira olina okubeera n'essuubi kuba kati olina okwezzaamu amaanyi gwe ng'omusambi ng'omuwagizi tanakuzaamu ku maanyi. Nsabo tuyimireko wano katono nsabo tuyimireko wano abantu basobole okubanga balaba ekigenda mu maaso. Kyenkubuuziza nti bakabakuba goolo 2 abawagizi bammwe bawe ku ssuubi tubeere n'essuubi nti tunaawangula omupiira guno ffe abaselekiti. Kyensobola okugamba abawagizi baffe nti nga wena soose okukugamba nti ffe nga ffe abazanyi tulina osooka ne twezzaamu amaanyi nga tetunabakola ki kati ffe basuubire ekyamaanyi okuva muffe nti tujja kugezaako era tujja kusambisa amaanyi because this is just the first half. Tusuubira enkyukakyuka mu second half era tujja kwogeramu ku maanyi tusobole okulanga naffe omupiira tukolaki tuguwangula tukyalina essuubi. Practice mbadde mugikolerawa? Practice mbadde mugikolerawa? Wano wennyini ku kisaawe kakyeka wano wennyini ku kisaawe. Kati singa babakuba kale singa babakuba munaagwamu amaanyi oba munaasigala nga muparticipatinga mu tournament zino? Nedda tetulina kugwamu maanyi kubanga soka isoka bwe bakuwangula oddayo n'otraininga bupya n'osobola okwetukalira for the next game. So tetujja kugwamu amaanyi oba naaba basobodde otukuba tujja kugenda we shall go back train hard so that we can prepare for the next tournaments. Beyanza amanya go bakuyitana mukama nze Mugelwa Hillary. N'ekirala General Muhoozi twategeddeko nti ttiimu zino mwaba participating mu tournament abanaasingayo okusamba obulungi bagenda kubatwala mu national team. Opportunity eyo mwenga abasambi b'omupiira mugyogerako kyo kuba nti bagenda kubatwala eri mu national team bwe banajjula waliwo ttiimu endala gyagenda okuliyetinga eye ng'eya General. Opportunity eyo gyogerako kyo? Tukyembula esinga ffe ng'abasambi nti opportunity tubale tunagifuna mu Western so kati engeri kyekize tukyembulesinga era naffe tukisanyukidde for such an opportunity. Abaana oba abantu abalala batawagira bya mizannyo batabiteekamu maanyi. Tulina abagagga bangi wano mu Western naye tebafaayo nnyo okuwagira bya mizannyo ate nga kwe bali ku Soul TV batulaba kikyo obagamba bakole batya tukole batya okulaba nti ebyemizannyo naffe eno mu Western bivuddeyo? Kyenyinza obagamba nti tulina okusitukiramu ne twejumbira nnyo ku bintu by'emizannyo kubanga mu bino mwe tujja opportunities because ku mukolo nga guno waliwo ba scouts bangi nti kino bwe kibanga kizze tufuna opportunities nyingi ensi netulaba ebitonde byaffe ne bisobola okugibwayo eno wansi so kati abo abatanaba kwejumbiramu basubiddwa nnyo.
Toyanza mukama wange. Abantu damo bajukiza amanya. Amanya nze Mugerwa Hillary okuva mu Zone FC. Zone FC osamba namba ki? Nsamba namba 7. Gwe Ronaldo kwegamba. Wagira timu kyendala ngoje ezabungereza. Mani 7. Banange maniunga babakuba nnyo bananga babasse. Nedda kati. By the way, watu nachimanya ntindo twasayiniza Casemiro kuva Real Madrid. So kati wajja ajachusa mu kuchintu kama Yesu birya mwesebo. Yes. Kankuleke ompira. Atara ku Soul TV natugera amasono watu batusake ntekateka zino nayenga abantu wano banyumira omupiira wakati wa Zone ne ate timu eyaba garage yaba makanika nayenga ba makanika bagenda amasono kubanga bakomerera ate bano aba Zone FC kubanga kyenda bache babakola bakaba kuba golo 2 amutundu kine kisooka tumanyije binagwere baba naba bakubyemeka nayenga currently yeyo enteekateeka eriwo mu kiseera tugenda amasono ko batubatusako batuli wano ku kisaawe kacheeka mujukira kacheeka tosembeyo kubeera wano nga tulina olukungana era boyogera kacheeka obviously buli omu aba ategeera kacheeka akitegeeza ki nayenga abantu bachagenda amasono kubanga banyumira omupiira abanawangula betetese kubanga bagenda n'ente yaabwe ekikopo bakirese ate ne sente bagenda kubanga of course bafunira ddala amajja agawerera ddala wase n'okuweebwa opportunity okubanga batwalibwa mu national team eya Uganda Cranes ate abalala abana abajjudde bagenda kubanga batwalibwa mu timu eya General Muhoozi gyagenda okubanga atandikawo yeyo opportunity gye tulina wano ku kisaawe ekyekakyeka. Mukama wange mbuli butya oli bulungi webale nnyo okuwagira omupiira muzeeyi olwa Zone 8 bannaye nga bakuba nnyo bannaye katubasabire omupiira we gunaatuukira tetumanya gye binagwira naye nga atulaba ku Soul TV enteekateeka ze mulaba ezigenda mu maaso abantu bagenda maaso okubanga balaba omupiira naffe tugamba nti katubatuuseeko omupiira guno naye nga kyembajjukirako nti bwe tunaamalawo nate okusinziira ku team chairman bagamba nti leero bazze ne mission 2 okubanga bayambako abayimbi ate n'okuyambako abasambi b'omupiira era oluva wano ate waliwo session endala gye bagenda okugendayo kubanga bayambako abayimbi naddala okutumbula ebitone byabwe mulaba ekigenda mu maaso naye nga zo enteekateeka zigendera ddala mu maaso bukwaku okulaba nga ate omupiira guno okutambula bulungi kino kigendererwamu okuzuula ebitone era nga kigenda kutambulira ddala mu regions ezisinga wano mu Uganda era nga oluva wano tugenda kubanga ate boolekera ebitundu ebya Northern Region ne Eastern. Mukama wange obudde nkunoonya jangu wano osoko obuzeeko ku bantu abatulaba obulamu buli butya soko balamuseeko abantu batula ku Soul TV soko tuyimireko wano abantu babuuze kakwatira akazindaalo amanya go soko oyanjira abatulaba amanya gange bampita Karuhura Bob Isaac chairman wa Western Bikers Association Mbarara mwena nabanza kubakira okumwija omitwarize yanyu okumwija mwena omuntu oyargawa ikomuraka sentekeye byomo wena ombitinisabye mwena nabashemererwa kuja mpira gwitu gwa team chairman omurika cheka banzo tugambere eje nkofira yawe okagiteka mu sente nkazinga eje nkofira yanje ngagituma heru ngagiteka mu sente z'ukemitwaro 47 bakaje brandingira heru bateka uti nyengu bye brandingira nyonde artist nyengu bye brandingira cyana kujana ngo hati ninchibura mu sente zo kugura mashini zo kubrandinga ko ngaburi kimo cyona nyengu kikora kaze bezente zamba rice kunye nazubumbire kaze bezo murawunda about hambara na nigongo yoro kubya koda narebo ine digi eto nekibina cyanye cyaba digi mu mazero bwire bukwingana kimu kusupportinga MK eche kibina ninge nakitandikire nasya pchita ano ezanje eza abantu babandi ni pichabiri ni shatu nyina nene motoka za Subaru brand ingere zanje sandikire kigambo team chairman naneza bire ziro buriyo bwiro butwa binturondo bururu rwa Museveni bwa muzeyi nyina bire mbahire pichezo na motoka nana obo bururu bwa MP nyina bene mbahereza abaru ba honorable rwamera ma minister rukari eze motoka nyina bene inzo bahereza supportinga kintu kintu cyaye na RIM jeno muhozo kurugayo akahagera eminyeto na mnonga abine talent hati nkimwe ba bikers hata baba byo mpira hariyo nabeshongozi bisachi eri nkimwe minyeto nicyo nkimanyisa ngo nawe no munyeto mugezi gwitu shemerere kumuhagira mpaka eyitura komene hawo
kandi tukabasagariza nyuma twashaziremo twashaziramu ati nkanye Bob nkwasire motoka zanye nazo branding na pichi zanje nakwatana na t-shirts nazo bahereza na transport nimbahereza no busento bundu gukora wade nimba nyine buke kunga nimbukwata mushayiringana na myeto so mu kibina cyanyu omuntu yanenda kubegitaho nakora ati wano ndakutwegitaho nobo tine sente nyingi kureka noshashura twine kibina ekite cha Western Bikers Association noshashura yo emitwaro 17 yonka tukuhereza uniform no wako botine pichi rero bwanyuma hina twine yitusaving twine bank yitusavingamo ahubwo kibina kiri registered then wasya emitwaro 57 tukuhereza roni urugampa ogura pichi kadi ugiteko mu kibina wamara kugiteko mu kibina wasya sente zito zitwakwire zitari mu magoba rero bwanyu ninga tukutekamo ubwoba buke wamara kusikeze sente wamara kusiye sente zetu wakozere tuhereza kadi yawe umana pichi yawe. Okay, so finally turiyo tuza kuhumuramo nani ngenda kubuza abantu nibandangimwe mba mu politics mu kwirukanga mukora ki apart from nkaharo nka event gezazitaroho pichezo nizikora mbere mu cendijo piche zitu no hako hataro politics nangute tukagera politics munonga omuntu ito tubaza twacenshuro omuntu twamureba hante yitukuza twareba ngo no kutabisa tukuzayo kandi twareba ngo kutabisa ntuzayo kandi echo rero no tubuza echo warga kumbuza ngu wambuza ngu bana manyime muzo politics honka buri event ntuzamu buri event ntujagira haba habe shongozi ntubahagira haba habe mpira ntubahagira haba abatagurizi ntubahagira haba obujenye mikoro yona ntujagira twagira nko kuwija wija ukatoyanjurira tukakumanyaje tukarenga to kubasa kutoreza ito tukagira mwe kumasa haro onke mikoro ni nshira kureba ipichinkezo kwebembera abagore na nebindi byana mu gukora no ije mpchirira gace amani turugampa zo muri kiko tucika tugira ogogo na ingana ati tumwe yakasente kati kamashita ninga takamu yakasente kamashita mwe nikateri izoba Sizitwaza hayo bahayo nemotoka zitwaza hayo bahayo akushanga ntukunde kigambo timu chairman abantu bamanyangu maybe government ne bahaka sente abantu abinji mamanyangu government ne twasete ati nyonkanye Bob ayinkura abantu banyeta timu chairman oba kunyeta timu chairman bajangu bakampasi zo gura pichezo nemotoka konga kwenda kugambira zima wagati y'abantu aba kine muntu wampire sente nyoni nkora nyondi artist ninkorese mikono yanje ninkwata sente nakora emitware 5 nsevinga emitware nandi aho gumwe mbika kuzagura ejo pichi aho ka pichi mbazitunda sente nyingi neze motoka zinyine za Subaru mbazitunda sente nyingi so nyoni ngomba ni sevinga wano kunde kintu no savingere sente cyangu ora afunere sente ukachigura motoka piche zinarebe jempanga inarebe urukuvura umureje mpango igihe umusente nkazingaye ejo pichi wajituma heru negura dora emitware 3 necweka nizo miliyoni kiganabira uko je 13 yama kandi aje ndijo no Honda eriyo miliyoni nkanshanju atejo pichezo izo pichezo ni mpango munonga neze sente nyingi so ori nori njeza unanye mpaka sankora ndebe kangweza pichi najugura atejo pichi ngajugura miliyoni nkaga endijo najugura miliyoni 8 mushanju ngazugura taroza sente za government sente za government ne sente zanje nyoni nkore bya pebe kwakanye ku designinga petrol stations ninkoreze za baba mu nkora za toto nkora nkai nkora nyoni nkore semkono oyekore mikono hata abantu abakuteka ngo sente zo inene za government abareba dia Soul TV nchoro kubaga omuhona tina takukimanya ngo nyoni mpagera NRM bama yangu nibo kumpereza sente zindi kukozesa gonga nyonko muntu sente zindi kukozesa emirimo yanje naje kugandira nyoni nkore byapa ebekwaka mbumba izente zo kureba ngazi igonge ente za Mbarara iskuru ngebe bicinje byantare niyo mirimo yanje yindi gukora bano tumariza nanishaba abantu bamanyise mwenu mutiyana nda kufollowinga na kushanga nkai hato muntu kakubona nda kumfollowinga nyoni mbera perkano hoteli kandi nyina office ndijo aru complex noho nyina bakaduka kanje yinkwishira okuba na nyenda akaba no yambonera kandi ninyenda kwebaza abantu bona bijaha bembirwe timu chairman kwija kutagira ni kandi abantu bona kubija bagaruke je ibi hata sente kabo kabeke kagarukeho
bari munonga amazina mbanyataka ruhura Bob Isaac, team chairman Western Bikers Association kandi ninye chairman wa Western Bikers Association. Abantu mwe nabo kundeba muhagire team chairman cya kigambo sente bonga tujya kigambo cyo kugira ngo tuyemyete nyuma. Against team ibiri twine Garage FC twine na Zone FC no hagireha nyoni ngagere nimpagera Garage FC aho kuva nyoni nkoze semikono kandi n'abagaraje mbakoze semikono bamara kushandaza abazone FC gori ibiri aharuzure cweka cyahwa kashi hata abo batwire mbakora practice kongana tuzakora practice mpora turebeka ngo nito tujya twabashandaza ahubwo abagaraje nimwe mwashandaza abazone katubashandaza agwenshonga ito twine tunama ibyo amaguru gitu nemikono ninke byo mabigumire tuyanzege atulaba ku Soul TV ndozo laba celebrations wezituse bagena maso no kubanga bajaganya wenjogerera ekitunde ekisoka kiwedde nga Zone FC emazo kubanga ekubibwa goro 2 kubwerere era nga bawumuddemu mu kiseera kino nga bola bawumuddemu naffe tugenda kubanga tuwumula naye nga celebrations abatandise okubanga ba celebrating abadompira teguna banga kubanga guggwa naye ate basazeewo okulaga obuwagizi bwabwe nga tugenda maso no kubanga tukuweereza nga tusinzira wano ku kisaawe ekyeka stadium wane Mbarara nga tuli ku mupiira ogw'okuzuula talenti wano mu Mbarara nga atademu esente actually tewali atademu sente abantu bebe sondera sente zaabwe ne basobola okubanga ate basupporting oba bawagira abavubuka nga batumbula ebitone mu kuyita mu kusamba omupiira n'ekirala so eyembeera gye mulaba kye kigenda maaso asaawa zino abatulaba ku Soul TV okyogerera ekitundu ekisooka kyo kiwedde bawumuddemuko nga Zone FC otwogerera yakakubwa golo 2 kubwerere nga ababakubye ba garage abo ba makanika ba garage babakubye naye nga ate bano bawagizi ba MK nabo bagenda maaso n'okubanga balaga obuwagizi bwabwe gye mulaba nga tusinzira wano ku kisaawe kya Kateeka Stadium era nga abantu bagenda maaso n'okubanga banyumirwa omupiira guno ogw'okutumbula talent ekyo kye kigenda maaso abatulaba ku Soul TV nga tusinzira wano Kateeka kye kigenda maaso mulaba abantu bayina essanyu abawagizi okay so mu kiseera kino abatulaba ku Soul TV obviously nange njagala munzikirize ngira mpumulamuko ngenda kubanga mbawa results ezinavaamu byonna gye binagwera ngenda kubanga mbibalaga naye mu kiseera kino munzikirize balekere bano bagende nga ba celebrating nga tugenda kuba tubibatuusaako mawulire gaffe agaddako time endala gye zinafuna naye mu kiseera kino munzikirize mbasiibulire wano tusobole okubanga tufolowinga wano tugenda kubanga tubibatuusaako katugendeko mu kuwumulako tujja kuba tukomawo mu time eddako. Happening now. Tutaataaganya mu mpeereza yaffe okukutuusaako ebyakagwawo. Happening now. Soul Television, Femunyo. Up next on Soul Television, Sway.